olwaleero olw'ensonga ssatu nti tumaze okukompola Hajati Nambi wano mu kusooka, era nsuubira nti buli munnamawulire wano muyiiya obulungi, naddala oyo awandiika ajja kuteekayo omutwe agambe nti gaakano Nalukoola akompodde Nambi 2-0. Okitegeera? Tunkompodde wattu. Akasonga ke baali baleese okwagala okugyamu obujulizi obw'ensonga, bapuliida be nga bagamba nti nno nti balinamu ensonga banabwe kityo abajulizi bano obujulizi bwabwe bugibweko. Omulamuzi agambye byonna bibeere wali. Tubakubye. Ekyokubiri ekindeetera essanyu nti Hajati Nambi azeeko mu kkooti alabeko akakase nti akabala kunkalajje. Mu kifo ky'okutuula eyo n'aleka abapuliida bambi baboneebone n'ebigambo ku bikolobero ebyakolebwa ye, ate ne bamala bejje beefuula abalungi. Kinsanyudde nti azze agoberera omusango gwe, akimanye nti agenda okuwalampa olusozi Gambalagala. Bino si muniino. Naye kale weewuunya, ddala Nambi yamatiza atya abapuliida okuddira n'abamatiza baleka ekisango nga kino kitali mu makubo? Ajja abeerewo naye alabe kiki kyagenda okweŋŋanga. Ani ddala ayinza okweŋŋanga ffe abatagambika nga tulina ne bapuliida bano abazitonga ki? Bannange Hajati Nambi olabye ennaku. Ekirala kyeyolese lwatu nti nno Hajati Nambi yajja mu kkooti nga talina bujulizi. Bali mu kuwamma ntendo n'eno, bali mu kuyita ne be bataalina. Baga kkooti nyamba n'ono omuyita ajja mpeereko ku bujulizi. Wattu nkubuulira ggwe Hajati Nambi muli mu kaseera kazibu ggwe ne bapuliida bo, era mutegeka obutambaala obuwera mujje na ttawulo nga mwesiimuula entuuyo. Ndi musanyufu nnyo olwaleero nti tumaze obbakompola n'ekikompola ky'amateeka. Mwebale nnyo, mwebale.